fuuti 3 n'obuwanvu. Woba okekkereza nnyo kale tukole fuuti 2 kitundu ku 2 kitundu. Naye ekitooke kino buli w'okiwa ekinnya ekinene nakyo kiba kyeyagala ngite kwagagala kiba ne freedom eyo nnene mu kinnya ekyo okusinga buli w'okiwa akannya akatono. Bwe okiwa akannya akatono oba okirimitinza okukula kwakyo kiringa gwe weenaakugamba nti nkutadde mu karuumu kamu kokka. Olina okubeera mu ruumu eyo mu nnyumba yo yonna yonna mu kisenge kimu. Naye ono omuntu gwe ŋŋambye nti ennyumba yonna gye yagaliremu leyenako mu ddiiro genda mu kisenge oso ne mu kompawundi otuukayo. Eddembe lyoba nalyo lyanjawulo nnyo n'oli omuntu akoze ki ali mu kisenge ekimu. So ettooke lino buli w'oliwa n'oliwa ekinnya ekikola ki ekimala kifuna obudde okweyagala ne kireeta emirandira egiwera emingi ne kisituka bulungi. N'ekirala buli w'okiriwo ekinnya nga kiwanvu ntabye nnyo abalimi baffe era mbadde mbagambanga nnyo omuntu omusanga nga ettooke yakiwa ekinnya kitono. Ekitooke kino buli kikula ne kidda kungulu. Bwe kidda kungulu olw'okuba tekirina sapooti bulungi nnyo empewo bw'ejjamu bw'eti ekinyenyamulumu ne kikola ki ne kigwa. Bano boosanga olusuku lwange lwakutuka. Bwa tulinamu ebitooke ebyemmanya ebisaako emigogo eminene, ekitooke nga mpologoma, ekitooke nga kabukyulagi, ebitooke ebyo bw'obisimba byo bivaayo n'omusituko biba n'ensuku gundi ennene eyo pseudostem ennene. Kati bw'oba nga tewakiwa kinnya kimala ne kikka bulungi ne kinywera mu ttaka buli wekidda kungulu bw'ekiti kirina jjukira omugogo munene emirandira mitono yositaddeko n'enkota ate abambi bose tofudde okukiteekako muti kukiyambako empewo bw'ejja bw'eti nga kikola ki. So bano boosanga olusuku lwe enkuba bwe yatonye ne kibaamu muyaga n'osanga olusuku lwe olusinga ebitooke singa byagudde ebyamulirwana tebyagudde naga mulirwana aleka yaloze ebyange nebikola ki ne bigwa ebyange ebyamulirwana nga ye tebyagudde nga weerabidde nti gwe akannya ke waawe ettooke eryo kaali ki kannya katono. So kati ebitooke bino tubiwe spacing emala. Spacing eyo kyejja biyamba nnyo. N'ekirala lwaki tukola spacing eyo emala eya mita 3 ku 3 fuuti 10 ku 10 nti ebitooke bino Katonda oba okimanyi bwe kizaala okisimbye wano bw'oti naye kiba kizaala omwana kimuzaala mu direction eno nga kyeyongerera so bimanyiwo okutambula. So kati imagine obisimbye ne spacing ntono ne kino kye wasimbye wano awasooka ne wano awaddako ne bitambula bisobola okusisinkana mu kitundu kyekimu. Buli ebyongera okusisinkana bibeera nga bingi kitegeeza bigenda kulwanirira ki ebiriisa mu kifo ekyo olaye nga tebikuwa ttooke bulungi. Ate mulimu n'abalimi baffe ng'oluusi tebasalira tebajjaako ndukusa zisinga ayagala ekitooke kibeereko endukusa 6, 7, 10 yalowooza bw'anaafunira ennyo tatamanya nti byonna byonna biri mu kifo kimu byonna byonna birwanirira ebimera byeyimu bigenda kuteekako nga bikuwa bunyaala bwokka. So kati abantu baffe balina okufaayo ennimiro yo maze ogiraba nti ennimiro nnungi ekinnya bwe mba nkisima kiwe fuuti 10 ku 10 okuva ku kinnya ekimu okudda ku kinnya ekirala n'okuva mu layini emu okudda mu layini endala nazo zibeere fuuti 10 ku 10. Woba onyigiriza nnyo bantu mwena maybe kapuloti katono n'oyagala naye kubaako okutaaka matoke ate sikola fuuti 2 kitundu ku meters 2 kitundu ku 2 kitundu naye nga ekiri nkuwadde ekiri standard zibeera fuuti 10 ku 10 ba meters 3 ku meters 3. So kati omaze osima n'ekirala ebinnya bino oba obisima fubako nnyo era bino tubisomesa abantu mu Amula Farm tubibasomesa bulungi nnyo. Fubako nnyo ebinnya bibeere mu layini olusuku lujja kufaanana bulungi lujja kuwa n'oba naawe mwennyini olulabirira kikwanguyira olulabirira nga luli mu layini. N'ekirala tetujja kuyambako layiti eno weba eva eri waggulu kino ekitangaala okuyingira mu lusuku lwo ebitooke buli kimu kibe nga kifuna ekitangaala ekimala waleme kubaawo kino kisikiriza kinne waakyo kuba at the end of the day olina okumanya nti olusuku twetaagamu ekitangaala. Bino bitooke oba bimera byetaaga ekitangaala okukola emmere yaabyo. So kati otabiwa ebitangaala bimala ng'obisimbye nagalaale tekijja kukola ki tekijja kuvaayo bulungi. Sima layinizi zo nga ziri straight bulungi ebitooke wadde spacing ennungi then ekinnya kino ng'enaga nti olina kisima weeks nga 3 kati saawa zino mulimu abantu abagala osimba naye okuba nga asima ekinnya kyo mu gw'omukaaga mu gw'omunaana nga gutandika oba sinakindi mu gw'omusanvu nga guggwako ate bw'omala okisima mw'oteekeramu nakavundira. Lwaki nandikisimye ng'obudde bukyali? Kati lwaki tusima ng'obudde bukyali tukiwa obudde okuba nga kiririizinga ebbugumu eryo okuva mu ttaka ettaka ne lyeta ne lifuluma ebbugumu eryo kubanga ettaka lino libaamu ebbugumu gikuba omusana egwaka omusana guyingira mu ttaka. Ekyo twakisomesako mu science mu physics nti yes wadde ettaka is a poor conductor of heat naye lirina ebbugumu erisika mu okuva mu njuba ne liyingira munda. So kati gwe w'osimbira w'osima ekinnya n'omala n'oziikirawo ekitooke kino genda kisimbiramu n'ebbugumu lyakyo ebbugumu eryo likikosa liyinza okulwawo okudda obulungi sinakindi obutaddira ddala olw'okuba nti kiziisa n'ebbugumu kyekimu ne ku mmwanyi naye natubisomesa ne ku mmwanyi kikola bulungi. So kati ekinnya kisime okiwa obudde kiririizinga ebbugumu eryo oba kite ebbugumu w'otuukira okisimba bw'oti jjukira manyi oli naye aba mwennyini yayingiramu bulungi akaliddemu bulungi
ekinnya kitadde ebbugumu so kati olukola ki oziika buziisi ate era oba oziika tusomesa abantu baffe n'engeri manyiwa ono oluusi oba omuteekayo oba mulina mu bungi osobola okuteekayo tugezeeyo wakati wa kilo 5 ne 10 oba akataasa obutaasa buno bunene akataasa nga kamu naye oba temulina mungi kiseezo osobola mu mixinga n'ettaka lya black ettaka lya black kati okwata ettaka lya black ebitiyo 2 ne manure ekitiyo kimu oba ebbaafu 2 ez'ettaka n'ebbaafu emu ya manure no mixinga bunyi n'oteekayo osookayo manure wansi n'ozzaako ekitooke kyo ekitooke bino tetufunye budde kwogera ku kitooke naye ekitooke nakyo oba okisimba mulimu abantu bafe bagala osimba endukusa nga mpanvu ekyo bannange kikyamu si kituufu kubanga oluusi tulowooza tuliwo osimba endukusa nga mpanvu etejja twala obudde butono ekuwettuka kikyamu ekyo endukusa eno gisimbe ndowooza nga eyinako olugogolo tutuyita pseudostem at least fuuti ng'emu oba ekitono nnyo ekitundu kya fuuti tosimba nga ekitooke kyagala kukoma wakati mu mbinabina ebyo bikyamu twabikolanga dda n'ekirala obanga olinamu akasente ng'osobola ogenda n'ogula ku bino ebitooke byata tissue cultured plants oba tissue cultured bananas bino byebakoledde mu lab tuyita tissue cultured ebibeera mu bupots abantu abasinga naza babimanyi biba birungi nnyo olw'ensonga birina endowooza emigaso ebirungi nga 3 nti olwedde kyogenda kisima jjukira kino kyetujje ku kitooke kiri kikinnewaakyo kyogenda osimbirawo sooka kijjako mirandira so kitegeeza bw'onookisimba bw'oti olina okiwaayo wiiki singa 3 kisooke kireeta emirandira emipya nakyo kitandika okukola ki okukula kyeyongereyo wabula ate biri ebibeera mu pots zetuyita tissue cultured bananas kitandikira ku olwedde kyo kirina emirandira okyadde mu ttaka kyo kyeyongerayo bweyongezi naye ekirala ekyokubiri tebitera kubaamu ndwadde nga bino bw'ogende bwa mulirwana mukwano gwo mugamba ndikusa nange njagala kusimba ku bitooke ewange tomanya lusuku lwe libadde bwanna bagambye ekintu obuzibu bwe tusinga okubonayo mu bulimi bw'amatooke ndwadde kati ogenze wa mulirwana kimu nakukolera ekisa n'akuwa ye takoze musango naye tomanyi kitooke ki kyakuwadde kyekisooka ekyokubiri tomanyi kiri mu mbeera ki mulimu ebirwadde bitasobola kulabisa maaso tulina wano obulwadde bwa kayovu tubumanyi bulungi nnyo akayovu oyo ebiwuka bye tuyita biweevils bimanyi okubiika amagi mu nkolokolo y'ekitooke kati guyinza obutalaba amagi oyinza otwanola akayovu tomulabye bwakayovu yosobola omulaba ekiwuka kyo kirabika nate tojja kulaba amagi gaakyo so kati okitutte kirimu amagi osimbye amagi gaaludde kitooke kikula ne kayovu naye akula kayovu alya ku kitooke n'ekitooke kikula so kati biba bitandika okompitinga byo byosanga nga akatooke tekakuze bulungi ebimu tebikulidde naddala n'obanga ekitooke tekifunyemu nga bw'olina kifunamu olw'okuba tewakola kituufu ki kyolina kukola wali ng'osimba so kati tuba tusimba soosi y'ensukusa nayo nkulu nnyo ekitooke kino okijjeewa kintu kikulu nnyo so nakindi tunatufunyeyo akadde omulundi omulala era tujja kujja tusomesa abantu baffe yes soosi nkulu noyinza okuba nga olina ekyo okikoze otya okitwitinza otya naturally nakibanga kisobola okuba nga okisimba bulungi nekibanga nakyo kisobola okukuteetera kikuleetera enkota ennene weewaawo ng'okijje wa mulirwana weewaawo ng'okozesa bino ebitooke byaffe byennyini okukisimba yesewo bulijjo songa ebeera yakadde